The newsroom, where untold story is revealed. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi wuna agenze maaso n'okubeera nga ate ayisa egaali mu Speaker wa Parliament Anita Among ng'agamba nti alekera okwebuzaabuza nga afuka namba ng'agamba nti ekyamutekesaako sanctions oba envumbo kwali kuyisa tteeka lya bisiyaga n'abuuza nti Speaker atalonda ye bamusaako batya sanctions ng'ababaka n'abaalireeta ne bagenda maaso n'okuba nga ate balisaako omukono ate bo tebabateekako nvumbo. Mpuuga nsamba n'ebyakasimo ke byongedde okulinnya enkandaga nti Ssenyonyi olumubuuziza ye bamutegekedde ki taga ebyo neddo jabuulira ate ebigambo bya Azemu. Ssenyonyi amaze n'atunnyonnyola eggaali kyeki akyegenda maaso n'okubeera nga etegeezera Kyagulanyi kyateeseteese 2026. Bangi babadde bakyagenda maaso n'okubeera nga banyumya ku interview yabadde ya His Excellency Bobi Wine gyakoze olunaku lwabadde lwakubiri ku Sanyuka TV ku NBS TV. Kaakati ate Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okubeera nga ate ayongera kamulali sina kindi oba omunnyo mu kiwundu ne kigenda maaso n'okubeera nga kisajjuka. Yenzedde ne akutuusaako ensonga njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbeebaza n'okubeera nga ate mbagamba nti kyomukola kya muwendo mungi nnyo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Dala n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu enkusaba video eno soko gyempereka like bw'ogiwa like ogyaba ogiwadde muliro gukitamuzo tuuka ate ku buli muntu mu ngeri y'emu era nkusaba gwata na subscribinga nga gwe munundi gwo ogusoose okubeera ng'olaba ku videos zaffe zino ogende maaso n'okuba nga munywanyi subscribinga okoone ku kigambo subscribe then bw'omala okoone wali eri mu kado kajje mu personalize okasem all ofunenga notification naddala ku mboozi zonna ze tugenda mu maaso n'okubeera nga tuteekayo ate ku mukutu guno oleme genda maaso n'okubeera nga ozisuwa awo wennyini nzikiriza nsooke ngende maaso n'okubeera nga nkuwa video eno tweyongereyo. Ngati bazitaddeeko bakutaddeeko sanctions lwa bubbi leka kwebuzaabuza kubanga singa zaali nti wateeka lya bisiyaga ffenna baali tutaddeko ffenna abayise etteeka eryo. So kati omutayinza agamba nti nze naliise nedda gwe tewatulonda nakulonda tukkirizibwa kulonda oba otudde mu ntebe eyo abalonda yeffe abali eno kakati ffenna neyaleeta ekiteeso ekyo nga tebamuteekako. Anyway ekyo mbadde ntangaza kiri nti baleme kubabuzaabuza naye kye mbadde ngamba nti kati ffe budget yaffe ne tugamba nti kakati eno ye realistic budget. Zino ze ssente ezaddala zetulina ng'eggwanga tuzitemeeteme bulungi tulabe ki ekyenkizo biki bye tulina okutema biki bye tulina okukendeeza tubeere ne ssente zimala. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti nno Speaker aleme kubeera nga munnanga oba oliawo yeebuzaabuza sanctions oba envumbo ze bagenze maaso n'okubeera nga bateeka ku bakungu bano zibadde zibagwana olw'ensonga babadde bagenda maaso n'okwenyigira oba oliawo mu bulyake. Era mu bigambo bya Ssenyonyi ategeeza bwana eno nti omubbi aba mubbi ne bw'okola otya era asigala mubbi. Wuliriza ebigambo bya Joel Ssenyonyi bikyagenda maaso omubbi asigala mubbi bw'omutayiza mu kkubo lino ajja kunoonya eddala kati asigala ayiiya nti kakati wano banteegerawo kanoonyewo empito oba emanju eri oba wa so tulina okugukola n'obuvunaanyizibwa obulala weewaawo n'okugatta bannaffe. Kakati nno Joel Ssenyonyi mu ngeri y'emu bw'abadde abuuzibwa ku nsonga za Mathias Mpuuga nsamba ng'abuuzibwa tulabanga akabanga kagenderedde tutuuse mu mwaka 2025 tunaatera omumaliriza gw'otuuseewa n'okubeera ng'ofuna akasiimo. Jjukira nti kino kigambibwa nti Mathias Mpuuga nsamba yafuna akasiimo nga mwana tu yakalinnya mu ofiisi era ne bitandika okubeera nga bibongeesebwa oyaviiramu nga akunnumbyewo n'obukadde 5 birambirira. Ssenyonyi ategeezezza nti teyeetaaga kasiimo konna kubanga buli mulimu gwonna gwakola mu ofiisi guli facilitated era ensimbi ezagenze maaso n'okubeera nga azifuna. Wuliriza ebigambo bya Joel Ssenyonyi banda kulowoozaako mu mbeera yonna yakuteekeramu kantu mu budget yawo. Oyogera ku service awadi aniwa lwaki weetooloola ne weetooloola tuukira ddala ku point ekyo kyobu
Asinga nali wakugifuna nali badde nagifunawo nga nakayingira mu office kuba ekyo kyaliwo ne luli. Wayingira mu biseera byakola budget? Ansa yange ogiwulidde. Ezaali zifulumye zayitira mu budgeting process. Wayingira mu biseera byakola budget? Nayingira ddi. Kati ne budget ey'okubiri gye mbadde ng'omukulembeze. So kati kyotegeeza. So singa nali wagifuna buli awo ya myezi mitonotono nga nakayingira office. Kati ngenda mu maze omwaka gumu kati n'emyezi egiiseewo. Service awards zibeera wali nga wakayingira ne bakwebazanga just wakayingira office. Naye proposal ne bwe yalize of course tekikkirizibwa ekyo kikyamu. Sagala kudda mu mboozi twavaamu edda naki naye kiba kikyamu ngamba nti kakati ffe katutule wano twesiime okolota ekintu bwekyo nolowooza nti kituufu tutudde wano tutudde abantu bana tukanye kakati tugenda kwesiima muntu mulala oba oliawo yalina okusiima ate n'ekirala oyogedde ku budget bateeka mu budget omanyi kitwabuuza bannaffe abo tatugamba ensonga tuziteeseeko mu paalamenti ne bigaana omuntu yenna kuba mbali bagamba nti omanyi kakati ebintu bino biyisibwa mu paalamenti muba muli bwa temusoma ne ŋŋamba kale nyinza okuba kale waliwo ekyampitako mukindage waliwo kye baakanyuka ku social media ekyali kijingiriro oba mwakiraba nga n'ennamba tezigatta nga tezigatta figures ezo anti 40 miliyoni ezaali 400 zaabali kugamba bakijingirira speed kyobulula twabagamba nti kale waliwo kyetulabye ku social media oba kyekyo mu kituwe tulabe nti kitwayisa tewali yali akireese. So anyway ekyamu kisigala kikyamu sagala kuddayo nnyo eyo ne tewali service award eyampeebwa tewali service award gye neetaaga kubanga mpeebwa omusaala ndi facilitator okukola emirimu gyange kati bwengamba nti ate mwongere mu nsiime actually sina bwe kityo neeyongere nensiime nze nganzi kiba kikyamu. Banji bebuuza ensimbi y'omusolo etambula etya era biki ebigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa. Joel Ssenyonyi wuno ategeeza nti abalabbayina abali yake bwe tuba tugenze mu maaso n'okubeera nga tubajjawo oba oliawo eggwanga lyattu liyinza okutereera. Era ono n'ategeeza nti ku nsimbi ezoonooneka ffe tugamba gavumenti nti ensimbi ezo ezigenda mu maaso n'okubeera nga ziriibwa abo abali yake era abakenuzi abamalawo eggwanga lyattu tusobolera ddala okuzissa mu bintu eby'enjawulo ebigasa bannansi ng'okuzimba amalwaliro kuli zi health center kwoteeka referral hospitals. Era ng'ono ategeezezza nti eddwaliro limu lyokka lisobola okubeera nga limalawo billions 3 health center emu. Era n'atutegeeza nti at least referral hospital esobola okumalawo nga billions 16. Kale luwaakiri kweza ensimbi zigende mu maaso n'okubeera nga ziteekebwa mu malwaliro tulyoke tujje ku mujjuso ku malwaliro nga Mulago, Kawempe n'amalala agagenda mu maaso n'okubeera nga ga accommodating ennamba ennene oba oliawo n'obujjanjabi ne busobola okubeera nga bubeera butini. Wuliriza ebigambo bino. Kulota ebintu bwotyo ng'eggwanga obuwumbi 468 commitment fees on unused loans. What is that? Already you're a poor country. Ogamba onoonya sente wawiziri kati ebyo natubitaddemu nga tulaga gavumenti ogamba nti tewali sente. Okuzimba health center kyetaaga obuwumbi 3. Okuzimba eddwaliro nga Kiruddu oba Kawempe obuwumbi 11. Kati nga bwe tugamba gavumenti nti twongere health centers mu bitundu ebyenjawulo bagamba tewali sente. Kati ffe nga tubalaga sente ziizino wano tulekerawo okwewola sente nga tunabeera ready kuba kakati tufiiriddwa 468 billion shillings. Ziringa sente z'okutte n'okanyuga mu ttooyi ng'olinga atalaba. Kati ebyo ne byonna bitulina okutereeza kubanga sente zo weeziri. Twatandika tuwaabya bubbi oli mu paalamenti. Ng'aba nange tugenda kwanika obuzina obuli wano. Abamu ne batya era ne mbaga nti awulira nga tujja bisobola tufaayo kwedde bali tutuziyiza kuba ensonga zino tugenda ziremera kuba buli omu abeera n'embeera ezize. Abamu batya abamu batiitiizi nti kakati ensonga ezo banazinda abamu banampa akakisa okwogera paalamenti bwe naayimuka banampa akatulip bwe bityo general abantu balina okutya kwabwe ne ŋŋamba nti kale mudde bali ffe tugenda zikuba ku nsoloboto
ntandiko bijja ebimu nga tunengeri gye nga information tugifuna nye nagamba nti tetugenda kusirikira bintu bino kubanga bikyamu ne bannange sirinzeka sinzaga nti zenda kikola n'abalala nga mulimu n'abalala ng'obuli awo either abakozi baba bakoba kinabo ng'aga nti kino naye kanfune gwe nkiwa kigendeyo kubanga byonna ebyayanikibwa tewali n'ekyo ekyegaanibwa nibagezaako okwegaanagaana ne baba ne bagamba nti kimenya amateeka n'ebirala bwe bityo ekyo nakyo nga kyali kikulu kuba naga nti obuzibu bwe tulinanga eggwanga okubba ssente y'omusolo tujja byogerako ne kweno bajeti yaffe so neŋŋamba nti kakati siyinza kuvumirira gavumenti era nga nino kikola olwawo okubalondoola naye neŋŋamba ninatandikira waka. Kakati bangi babadde beebuuza eggaali kyeki. Joel Ssenyonyi Besekeze agamba nti eggaali yo group eyawamu okolera awamu era ng'agamba temwandisanye kugyeraliikirira nnyo wabula ekibuuzo kiri nti egenda kukola kinaki era president waffe kyagenda maaso n'okubeera nga ayogerako bigambo bya Joel Ssenyonyi. Oyinza n'okusanga omuntu n'agamba ekigambo simu paka simu kange nga tategeeza kino ategeeza kirala so kati bisibe njagala ngende njagala kunnyonnyole eggaali of course oli ayinza okuzimba eggaali nga yakola bikolobero kati ng'aba baali bakuba abantu yazimba tiimu ye eggaali ze tiimu kitwale bwotyo tiimu nga tiimu eyina objective eyina ekigendererwa nga bwe kugambye nti NTV eyina tiimu eyina ekigendererwa okusaka amawulire naki ne mutuwa very wonderful product gye mutuwa mawulire talk shows naki eyo ye tiimu mu lulimi olwangu lwa bulijjo eggaali yammwe kati omuntu naye ayinza okuzimba tiimu nga yakola bikolobero ngazimbe eggaali ye ya bumenyi w'amateeka kubanga n'ababbi bali organized mu ngeri yaabwe aseera nga buli omu agenda mu maaso n'okubeera nga akuba munnaakama ekibuuzo kiri nti mu kalulu ka 2026 bigenda tambula bitya. Joel Ssenyonyi afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti oyinza okubeera awo n'olowooza nti oba oli awo ebyobufuzi tebikwatako nga gwogamba nti ebyobufuzi tebinkwatako wuliriza ebigambo bya Ssenyonyi byagenze mu maaso n'okwogera. mu society yaffe abagenda ne bagamba nze ebya politics tebinkwatako sirina budde bwabyo n'atamanya nti oluguudo olwo olubi olwonoona mmotoka ye nga buli mwezi agenda mu garagi nsonga za bukulembeze n'atamanya nti pecheeki ye bwejja sente mpitirivu ezitemeddwako ez'omusolo ezirina okumutuusaako obuweereza bw'atabufuna tamanyi nti nsonga za bukulembeze nti bw'alwala tajja genda mu ddwaliro lya gavumenti ajja kufuna ka savings ke agende mu ddwaliro eri private tamanyi nti bukulembeze so tulina okubirowoozaako bwe tutyo so yes obukulembeze kikulu nagamba muko abakulembeze baffe ntiraza okuwayamuko nabo ne batabukire mbaga kino kikyamu naye era nsigala njogera gye bali era nkubira omulanga gavumenti eno eriko ffe gye tukolerera okukyusa mwegendereze mweddeko kubanga tewali gavumenti yali ebaddeko lubeerera zimala ne zivaako mwagala kukomekerera mutya kasibe ebintu bino babirowoozaako bannamawulire tubasaasira kati nammwe mwafuuka kimpe nkyekubire ekintu ekyo nno nze kyannuma nnyo kuba nali munnamawulire era akyali munnamawulire tekikoma nti olwokubanga kati ndi mu palamenti era n'emirimu gyange obwamawulire buvaayo kati ensonga eno kino nakiri kati nayingiramu n'obwalooya n'okubadde siri mu lofaamu naye mbukozesa bwe mbeera wali ku fulo mu mateeka n'ebirala so kisigalamu so nalumibwa nnyo bwe nalaba bannange nga bakubibwa neŋŋaka kati kiki kino kati kitulaga nti ffenna tulina kukwatiramu okulaba nti embeera eno ekyuka munnamawulire akola omulimu gwe ng'agweyagaliramu kati kiva ku bukulembeze munnabyabufuzi agaye nti njagala kwesimba ku kifo kino nga si musango omuntu wa bulijjo nti nze njagala kuwakira ono nga si musango kati tulina okukyusa embeera eyo tubeere mu ggwanga gye tweyagaliramu era nga Katonda ali wamu naffe tujja kituukako.
tuli ku Beyond the Newsroom BTN Media yenzedde ni akutusako ensonga nkwebaza munywanyi nti kyokola kya mwendo mungi nnyo okwagala ensi yo kya buwaze n'okugenda maaso n'okubeera nga ate ogisabira buli entakera kya buwaze kubanga mwoli era toligivaamu teruli kya lunaku lulala n'ozaalibwa ng'oli mu Nigeria oba mu Kenya olisigala oli mu Uganda. For God and my country, motherland Uganda, nga tugenda okujaguza emyaka gya Ssaabasajja Kabaka 7 emisinde gitegekeddwa okuva mu Lubiri Emmengo. Genda weegulira omujoozi ogende maaso n'okubeera nga weetaba butereevu ate ku misinde ginene gigendereddwamu omulamwa ogw'okubeera nga mwanattu ate boolyawo eliminating obanga tugenda maaso n'okubeera nga tulwanyisa ekirwadde kya mukenenya ekibadde kyefudde ebbereje mu ggwanga lyattu eri Abaganda, Uganda, Buganda na ffenna ate okutwaliza wamu. Banywanyi munzikirize mbasiibulire wano sijja kufuuka sekeyogeza ate sekitasi kitava ku ssengejjero mwattu kifuuka wankindo n'azina obulungi atera nannyuka bambi n'alima ewagonda atera ng'omuyini n'aguteeka ku bbega n'akunnumba ngadda ewuwe. Bwe tutyo tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tubakolerako ku mukutu guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.